gwe mu bulamu bwo wajja kukola ki. Bw'okizuula problemu eriwo yokka eri emu, kwe kuzuuka ku makya ng'olina omulimu okola naye nga tomanyi lwaki wooli. Ekyo kibonyabonya nnyo n'abasajja. Osobola okuba ng'olina ssente ng'ebintu obikoze naye ng'era owulira amakulu g'obulamu tegaliiwo. You're not felt because as a man you must be felt by society. Buli musajja alwana okuwulirwa n'okutegeerwa society. Naye oli ayinza okuba nga byonna abirina ng'awulira tayala, tajjula. Ekivaamu bakola ebintu ebitategeerekeka asobole okuvaayo alabwe. Kati ngenda kukiddiza ku kibuuzo kye wabuuzizza. Omwana omuto kuva 0 paka ku 12 ebiseera bisinga abeera mwana wa muzadde we. Kyova olaba sigamba nti kibi omwana omuzadde ng'alina obudde nga yeewaddeyo okukola omulimu gw'obuzadde era nga bwe yali azaala yali amanyi lwaki azaala. Omwana teyali mututte mu boarding section. Kituufu, sigambye nti kibi, kirungi, naye kitutwazisa abaana mu bisulo busy routine n'obutaba na budde. Ekitegeeza teri nsonga ndala. Omwana mu nsi omulina okuva 0 paka ku 12 okumuteekamu values z'oyagala. The moment they clock 13 values aba alina ziyiga mu nsi. But zino ez'ensi ziteekwa okuba nga ziri guided by zino ze yayiga awaka. Zino ez'ensi zituula ku musingi omugumu ogw'awaka. Kati weefumiitirize ng'omwana n'ez'awaka tazifunye ali ku zansi. Kakati ku 13 omwana aba tannategeera nnyo kikyali. Muzadde we, menta we yamwe, kubanga ffe tetufunye mukisa nga gwa bazungu. Omuzungu atunulira omwana we nga kakyali kato 1 year 2 years n'atunda bye kasinga okwagala, bwe kaba kaagala music n'agula piano n'agula gita n'agula drums n'agula ki byonna n'abyetooloozaawo. Akaana ne kakula nga kassociatinga ne bye kasinga okwagala. By the age of 6 omwana aba ayimba akuba instruments zonna ez'enjawulo mukugu. Bw'atandika okukulamu tamutawaanya na bino okugendagenda okola science, social studies ne mathematics ne English. No, amutwalirawo mu music school. Science, math gwasoma oba olulimi lw'anaasoma asoma bya music. By the age of 12 they are stars. By the age of 25 they are professors in music. Fe omwana agenda n'asoma n'amalako ne senior 6 nga tamanyi lwaki asoma. Kubanga asoma nassale emyaka 3 kati basoma 3. N'agattako omusanvu gwa primary gy'emyaka 10. N'agattako omukaaga gy'emyaka 16 egy'obulamu bwe ng'ayisibwa mu process naye nga tamanyi lwaki agiyitamu. Batandika okugezaako okulowooza ku ki kye bayinza okwagala okukola ng'ayingira university. Universities e Bulaaya zirina ba counselors, zirina ba career coaches, and it's a must nti oteekwa okuba nga olina sessions ne career counselor. Wano omwana afuna bufunyi course trending n'ayingira university kubanga n'aba baweerera tebatwala budde kubitegeera na kuzuula baana baabwe. Afune ki training n'amala okusoma degree n'akomawo n'agisuula wali nga temugasa. And after all, what's a degree? It's just a piece of paper. Bagiteekako awarded degree in ABCD, second class, upper, first class. You come back home, no gambo in a degree. But in the essence of the word, it's just a word, you have a degree. But what's a degree? Can you touch it? You can't touch it. We can only see it through your actions. Kati agenda okutandika okukola ng'alinga ataasoma. Lwaki? Babadde bamuteekerateekera ekintu ekitaliiye. The greatest discovery in life is finding you. Kwe kuzuula gwe. It's a process. Gyotasobolera kwogera mu programu emu. It's a process. Naye obulamu bw'omuvubuka yali bubaddeko atya. From 0 to 12 omwana bamuteekemu values enkulu. Ezawaka, ez'obulamu, ezaki zimutambuza era ezimu associatinga ku ekyo kyali ekidefininga ki kye bali. Bakola batya emirimu awaka? Baala batya obuliri? Ekisenge ekyokulabirira
kwoza bintu engoye zo ki omwana omuwala ebyo lwabiyiga okuyuza obuntu bw'omunda okwala obuliri bwe obuvunaanyizibwa wabuyigira omulenzi wategeerera obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja nga bamuteekateeka bw'amala okuweza 13 atandika okutugamba nti atandika okuva mu bakadde be okutandika okuassociatinga ennyo n'ensi ayingira secondary school asanga banne abakuziddwa mu nkuzi ez'enjawulo bw'ataba na musingi guno gwasooka abula naye bw'abeera n'omusingi guno ne bw'afuna ebimubuzaabuza ku nkomerero ya byonna yeesanga guno omusingi gw'omukomezaawo mu layini n'asobola okutambula from 13 to 19 tulowooza nti omwana ali mu high school okusinziira ku education system eyaffe wano akyali mu formal setup ya high school agimaliriza ali mu vac 19 20 ayingira campus omwana ng'ali mu senior 5 senior 6 yalibadde muzadde we amuyamba nnyo okumutaggululira obulamu n'okubanga ayogera nnyo naye actually kyalitandise senior 2 okubanga ayogera nnyo naye okuzuula omwana wange ali luddawa kwegamba asobola ki amaanyi ge gali luddawa yalibadde azze amwetegereza okuva obuto kakati bw'aba teyamwetegereza nga yabeeranga mu boarding section amwetegerezaako mu holiday akaseera katono anoonya ssente abanga atandika okubanga okumutunuulira ng'ate anoonya ssente za school fees kuddayo okusooka omuntu obutaba na bazadde kibi naye si musango kibi naye si musango kubanga kiba kizze olina kutegeera edda mu byawandiikibwa ebyo bagenda ne boogera ku Yesu ng'azaalibwa ebyaliwo bimanyi sijja bikuddiramu kuba waliwo ennyingo gy'otayagala nnyo kakati bw'amala okuzaalibwa bamwogerako ne basirika ne bataddamu kumwogerako ekintu kino kyetaaga okwetegereza lwaki bamwogerako ku 0 abasumba bamusanga mu kiraalo tebaddamu kumwogerako baddamu okumwogerako nga wa myaka 6 ne bavaawo ne bamwogerako nga wa myaka 12 ng'atudde mu basajja abakulu ababuulira ebigambo ebikulu tebaddamu kumwogerako ne baddamu okumwogerako ng'aweza emyaka ng'abatizibwa Yowaana Omubatiza ku myaka 3 baptism to me doesn't mean kunnyika muntu mu nsi eyange ntegeera nti baali bamulonkinga okutandika omulimu gwe mu nsi kindeetera endowooza n'okukkiriza nti omuntu by 30 alina okuba nga takyagezesa aba ajjudde ekkubo ettuufu mu bulamu ng'era lyatandise okutambula ne bwe liba zito ne bwe liba likooya ne bwe liba zibu aba atandise okutambulira mu buufu bw'olugendo lwe mu nsi ezaffe ezikyakula n'omuli abantu abakoppa obukopya ebintu naye nga tebabitegeera structure yetuleetera okwezuula n'okutandika ekkubo eryo ku myaka 3 mu nsi ezikuze ng'abantu balina values ezaabwe ze badefininga ze bagoberera omwana as Alas High School aba atandise okutegeera ekkubo lye mu bulamu ffe formal education eno gye tuyitamu tetuwa chance kulowooza nga bw'ona obutambula ng'odduka emisinde mingi n'osibamu n'ogamba kandowooze education yaffe ya misinde olina kudduka buddusi kuyita mu system there is no time to think kubanga omwana ne bw'aba waka bamuwa homework tebamukkiriza kufuna budde bwe kulowooza kakati omwana wano amaze okusoma katwogere e Uganda omwana amaze okusoma afunye degree e Makerere ebiseera ebisinga bw'aba yalwawo nnyo mu ssomero nga yatwala obudde bungi ku myaka 25 bafuna first degree bw'aba yateyayisa biseera mu ssomero nga Katonda yamusaasira n'asoma bulungi ku myaka 22 aba afuna degree ye kati omwana oyo ku myaka egyo oba ofunye obuyivu naye oba tolina buyigirize